wano mu programu Sumulula. Okay, Kali, nakuzo mwezi ziri lumu, omwezi gwa Kasambula mwaka 2024. Most especially to people who are born today. It feels like it's a start of life because it's a new month. So, osobola okubaako ky'okyusa obulamu bwo. But also omwezi omupya gutera okufiringa manda abantu abasinga bagitwala nti nno ekooya because weekend bati baawumudde. Abamu baba balika emirimu mingi ku desk kati ayina abagenda kukola bingi. Ate nga baba babyagala bakama bammwe. Ekyokubiri wolwe tukola mu weekend nabo bibeera bingi. Kati bibinzo babe byatukoza. I am one person who comes in on a Monday nga mpulira nkoye nnyo okusinga bwe natandika eri week. However, I've met so many people personally, if you don't start on a Monday, week yonna eyinza ogaana. So Monday, kati ate Monday bwetuuka ate nga mwezi mupya owulira ng'obaava okunaaba, it feels very very fresh. So saawa zino osobola okubaako meanwhile tuyingidde kkoota y'omwaka endala ey'omwaka oba half y'omwaka because leero omwezi guno gwa Kasambula omwezi ogw'omusanvu. So wasobola okubeerawo ni opportunity okubaako byotereezaamu. Mpulira nnyo abantu abagamba nga ina kyayagala otandika kabeere ku employinga ebiseera ebisinga leero waliwo be baayise jangu nga lumu tutandike. Abantu bagala nnyo ng'omwezi gutandika, buli omu asuubira ayagala okutandika diet agamba kandye guno omwezi ntandike lumu omwezi ogujja. Ayagala otandika gym oba workout anything ebiseera ebisinga buli muntu ayagala abeere because tulina set eyo atandike lumu bw'aba abalabale nti nno yatandika omuntu aba n'embala entuufu. Yes, eba mbala ntuufu actually. Kakati saawa zino osobola settinga new goals. N'ogamba kino kye njagala. Kale otobye okuva nga omwezi gutandika ogwa January ogw'omukaaga gwaweddeko. Nagamba abantu ababala ebitabo kati eno financial year mpya osobola okyusaamu n'otereeza munogamba kati ntandise 2024 2025. Yes. So I reflect on what you want. Ate goals nagamba tetuzikima mulundi gumu. Osobola twakulagana n'ebyemizannyo bye twalina mu interdepartmental games eza BBS nga tusombesa amazzi engalo okujjuza ecupa. Yes, wali osobola otwala ecupa naye oyinza okuba tokisobola kisitula. So genda ng'osombayo busombi making sure nti ojjuza. Then you can declutter and organize. Bino byenjogerako bitandikira mu nnyumba mwe tubeera paka ku mulimu. Files zijjudde ku computer okwo nti olumu ogenda n'odda n'embikadde ogenda no ebintu ebikuwa memories enkadde osobola okukola ki okubijjawo so that you can start afresh. Closet eyo ebintu ebyo biri mu nnyumba by'oteetaaga ogenda wulira nga olinga like you're breathing. Kiyinza okuba kirina ku simu bannaye oba waliwo ekintu ekizibu ng'okudelitinga ebifaananyi mu simu simanyi. In that abayiiya baleeta ne bu app kosobola okugenda n'ogula nga kasobola okunoonyamu ebifaananyi biringa ebifaanagana naddala ffe abaala abeeku bifaananyi ebingi ne kajjamu ekimu kyebiraba ebirala ne kadelitinga. It is something kyenyaga okutuulawo nkwate essimu yange ndelitinga ebifaananyi videos ez'ebyo byeseetaaga naye gulinga mulimu mulamba. I have failed to do it. But that is decluttering. Owulira nga n'essimu ye breathing nga weba eri suffocated, you as a person you're even suffocated. So kirowoozeeko. Practice personal care. Osobola ogendako n'okolako ku kamasaaji n'ogenda it is self care gwenga gwe. What do you want for yourself? Nze ntera nnyo okugamba gwe yingini olaba bodde teweekubako njawulo. Tetugamba nti overspend, tetugamba mbu nokola ki, naye kijja kuluma nnyo nga ssente bw'ozikwata n'oweereza maama mu kyalo n'ateekayo omwana wa mwannyoko oba wa muganda wo mu ssomero n'oweereza maama atafuna ekyokulya gwe n'omaliriza owulira mulinga it makes you feel you're doing a lot for other people. Ate ebintu abantu bye regrettinga. So don't get into a situation where you have to regret. Bwe mutuuka n'olangira abantu nasulanga enjala nga nnyamba mmwe lwaki tosooka ne weeyamba? Lwaki osula enjala? Liya abantu bawe ku bifisseewo. Exactly. You're not being selfish. You're taking care of yourself. Gwani akulabirira. Ekyo twagamba abazadde ne weefiiriza buli kamu n'ogenda omalizanga abaana obabanja kumbe wali otuukiriza buvunaanyizibwa. Omwana nze gwemulaba nakolanga bwe nti naye tebasobola dde okunnyamba. Yes. Tetugamba nti abaana mulekugana okulabira bazadde bammwe
naye n'omuzadde eyo feeling munda mulinga owuliranga abanja. Towetekako opportunity sooka weekoleko kaki koyagala gwe nga gwe when you feel ng'oli better ku mutima. If you don't love yourself you don't have space to love. Yeah, so then you can try out something new hobby, explore kyonna ky'obadde oyagala okubaako kyoyagala otuki tebanange nze gwe mulaba ayagala okgendako ejjinja eyo ne maama leero ku kasaala kofunye guno omwezi planning akugendako olienga omutima oguwadde ekyo gubadde guyaayaanira kyetuwadde ne wali twogerako weetuukizeeko ekyo kyoyagala gwe ng'omuntu oleme kubeera nga weebanja obanga obanja b'okoledde. Then you have to reflect and review bye tuyiseemu bitusomesa. Yeah, naddala nga wasurvivinga in anything discipline wise. Discipline erimu gwe nga gwe empisa ze ez'obuntu nti obadde weeyisa otya, erimu how you engeri obulamu bwo bw'obutambuza, erimu engeri gy'obadde okolamu emirimu gyo and everything. Bw'otunula emabega kikuyambako kuba tooki naye tebintambulidde bulungi nga before they tell you naye bakugambako don't take offense. Manya nti wano nasiriiza how do I work on myself starting ettundutundu ly'omwaka 2024 erisembayo nkoze ntyo okubeera nti omwaka guno weguggwerako sibeera mu regrets ze mbaddemu half a year wali wetuva osobola okubeera ng'obaako byotereeza. Osobola creating a new routine awo gye natandikidde n'ogamba ngenda making sure mbadde ddala nga ndileza someone azuuka ne mayi dakiika 10 nga ndi ku simu mu buliri. How about eddakiika 10 ezo osooka n'ozuukamu you wake up your mind, you shower, you prepare, you go to work. Essimu netabeera option gy'ozuukirako erina kukuwa alamu nti kati zuukuka. Otherwise tomanyi dakiika ziyinza ttambulira awo. Waliwo obuntu obutonotono obusobola okuba nga bukyusaamu nneeyisa yaffe ey'obulamu osobola otutandika nabo mpola mpola. Of course practice gratitude, omutima ogutasiima eyo mbeera yiga okusiima yiga okwagala katune kaba kazze katono katya tubadde tulanuseimu nga tulaga wagi yavudde ebifaananyi that was only 2016. Yeah, when you don't reflect togenda ku appreciate nga kyoyina saawa zino kati wano tulabye na looks semo byachivize muli ne banga tetubimanyi just kyetubaddeko ndabika nti you were small, now you've grown big and all that. And era kiddayo ku kiri nti bw'oliflectinga wajja ovudde kikuyamba okunywera wawooli nti ebiseera ebisinga waliwo wojja of course olina challenge gy'ofunye mu kaseera ako nowuliranga ekitasoboka kubeera mu bulamu bwa muntu naye buli bwojjukiranga kintu tekirina kyekigamba kano katono buno obusonga butono nnyo. Yes, then you take a fresh start, let go of negativity. Buli kyowulira the people abadde waliyo omuntu agamba leero wano nvaawo mulimu ddala ogukoledde emyezi 3 tolina kyofuna it is okay, take another step. Obugumiikiriza obukoze waliwo mu kasukali topic gye twakola obugumiikiriza n'okwonoona obudde enjawulo eri luddawa. Obugumiikiriza n'okwonoona obudde ogumiikiriza naye at what time do you have to not cut now I'm wasting time ngumiikiriza naye tewali kikyuka. Jjuke akasukali twogera in terms of a relationship nti bayinza okugamba naye omwala oyo teyagumiikiriza bambi teyagumiikiriza omusajja akola nko n'agenda naye ye mumanyi nti kati we yatuukira okugenda yagamba naye kati we bituuse si kyagumiikiriza kati mmala budde. Waliwo obugumiikiriza butuuka ne bufuuka okumala obudde wakati mu kugumiikiriza walina obeerawo some indicators. Walina okubeerawo byolaba nga bikyuka n'ogamba kasita akyusizaamu wano walina obbawo akantu akaloadinga. Thank you. Internet ne weeba eri slow naye ng'etambula gy'olese ku 40 ng'egenze ku 42 era kikuwa essuubi. Then you can be patient omanye yinza okwengera naye waliwo okuba nti you just wasting time. Gy'olese ku 40 ate n'egenda ku 30. I am telling you. So either way kitunulemu relationship wise mikwano gyonna va kwene ya boyfriend girlfriend n'emikwano gyo ddala waliwo ekigenda mu maaso oba muli awo just omulimu gwina step gye kukuli okutwalako oba every month it is an excuse here and there ddala nawe kenyini olaba omala budde. It is time to take a step. So just goals zembadde njagala okuyitiramu nga tutandika half y'omwaka ne kwota ey'emyezi 3 nga mwaka 2024 mwezi mupya osobola okwekuba mu ttooki noga guno ate dine tuntundu ly'omwaka sina litandika bwe tutandika paka tugenze mu tundu ly'omwaka eryokubiri kakati
mu bye tukola ebyemirimu nabiki mwaka gwa ne quarters 4 kati quarter 2 tuzimalira